Libadde ssanyu jjereere ng'emigogo gy'abagole giwerera ddala 7 giyingira ekkanisa ya Good News awategekeddwa omukolo gw'okubagatta nga bano baaniriziddwa endulu okuva mu Benganda wamu n'abantu abalala abakuŋŋaanidde ku kkanisa eno. Abagole abaami be basoose okuyingira nga bali wamu n'abayambi baabwe olwo abakyala ne baddako nga bano baleeteddwa bakitaabwe wakati mu nduulu n'ebivuga ebisaanikidde ekkanisa yonna. Abagole bano baaniriziddwa omusumba Solomon Mwesige nga n'oluvannyuma okugatta abagole kutandise nga kukulembeddwamu omusumba Mwesige yennyini ng'ayambibwako omulabirizi w'ekkanisa ya Victory Church esangibwa e Namuŋŋoona. I want to welcome you to our first ever mass wedding Embaga Kikungo here at the Good News Church. Bannyina b'abagole babakwasizza abasumba era ng'obwedde abasumba bagatta emigogo ebiri okutuusa bonna lwe baweddeyo. Mr. Anyejukire Caleb and Miss Mirembe Rebecca are now to begin. Abasumba basibiridde abagole bano obubaka obw'enjawulo omubadde n'ekyokutukuza obufumbo nga bwe kyalagirwa Katonda sako okwagalananga n'okukuumagana mu bufumbo bwabwe. Kati ono mubiri gwo akati bw'oyaniriza omubiri gwo okwanakubuze oyaniriza otya? Abagole bakubye ebirayiro byabwe mu lulimi buli omu lw'asobola batadde emikono ku biwandiiko ebikakasa nti bagattiddwa n'oluvannyuma ne bibakwasibwa wakati mu nduulu ey'amaanyi. Ya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu. Ng'abuulira omusumba Mwesiga akuutidde abantu bulijjo okugattibwa ng'emyaka teginnabayitako era n'akikkaatiriza nti kikyamu omusajja oba omukazi atuuse okufumbirwa okubeerawo obwa nnamunigina so nga si mufumbo. God created marriage and he saw that we must live in partnership. If you leave a man alone, he can totally get away with it. So that is out of order. Munno mugambe nti bw'oba tonawasa oli mu myaka egyo oli mulenzi si kirungi. Ono asabye abantu okutwala ekyokulabirako ky'abazungu bagamba nti bo oluweza emyaka 23 baba bafunye ababeezi era ne bagattibwa mu bufumbo n'akuutira abazadde obutakugira baana baabwe kutambula kubanga eyo gye bayinza okusanga ababeezi. Mu mawanga g'abazungu omuwala bw'aweza emyaka 24 nga tanafuna kintu kiri oba oli alinawo akanatereeza yeeralikirira akogga tenengamba abazadde oba abakolagawa tajja kufumbirwa waka muwakirize mugamba miitingi bagende mupate ez'abalokole basobole okweraba ekyo nakyo kiggwe. Mu ngeri y'emu avumiridde abavubuka ababeera mu kkanisa wabula nga bo baliwo kubuzaabuza bannaabwe n'abawala abalina omuze ogw'okwegobako abalenzi ababatuukirira ate oluvannyuma ne bagenda eri abasumba nga baagala babasabire bafune ababeezi. Ngamba Oluganda naddala babulaasa ne musumbuwoli ne musumbuwoli onayagala kukwasa oli alowooza oli naye ebirowoozo bitululeo naye osalewo make decisions. Ate namwe abawala oli bw'abazze ng'olaba matiriyo yakuwasa naawe kkiriza mwebuzaabuza osaba kinga ekyamagero kiri mu maaso. Eri abagattiddwa
Omusumba Mwesiga abasabye okuyambagana nga wakati mu kiseera ky'ebyenfuna by'eggwanga ebitali birungi era beekuume nga batwala ekyokulabirako ky'omukulembeze w'eggwanga wamu n'ab'omu maka ge bagamba nti bali bumu. Amannya Solomon Mwesige, Pastor Good News Church wano e Bulenga. Amaka amanywevu gazimba ekkanisa, gazimba eggwanga. Era njagala nkuwe ekyokulabirako omukulembeze waffe w'eggwanga. Nze mwesiimisa ye n'omukyala we n'abaana be bonna abakuzizza bulungi, abaana ne bawasa ne bafumbirwa ng'ensi yonna eraba example gye twagala. Omu ku bagole be twogeddeko nabo Lubega Wahab yeebazizza omusumba Solomon Mwesige wamu n'omukyala Doreen Mwesige abamubeereddewo mu buli kimu wamu n'okumwagala ennyo. Twebaza Katonda olw'omusumba Solomon n'omukyala Doreen Mwesige ne famire yonna omewe batukoledde okutuuka ku kkula lino tukuseeko mazima ddala ekitiibwa tukiddiza Mukama. Oluvannyuma abagole bano basembezza abagenyi baabwe ng'omukolo guno gutegekeddwa mu kkanisa ya Good News mwe bagabulidde ekijjulo eky'amaanyi. Eggulire lino likusakiddwa Kiza Peter ku lwa KSTV Agaleero.